Omwami Ssekibalo ow'eni alemu afunye obululu bubiri. Omwami Duleke owa DF afunye obululu 15. Omwami Ssetongo owa Nuupu afunye obululu 2. Sira, Gumbe kichwakala. Kati ndiko mendingo mtu nafuna loni mu banka. To be in parliament. Okukusanga ofisi yaffe bagitukwasiza mu butongole ne stampu yaako. Twagala abapolitical failures mu Katooke, twagala abapolitical comedians mu Katooke, twagala buweereza abantu bonna bulabanye nabo. Layini ye ebadde nnyimpi ne vidiyo zonna zikiraga. Tukooye obubbi mu ggwanga Uganda. Tuli eno Kaweesa alidde! Ewaffe buli kimu kisoboka! Ewaffe buli kimu kisoboka! Kaweesa! Tuli eno! Ewaffe buli kimu kisoboka! Kaweesa juu! Ewaffe buli kimu Nona azirise! Nona azirise! Nona azirise! Kaweesa juu! Nona jali! Nona jali! Kaweesa juu!
nga buli kimu kisoboka. Oyo Kawesa azirise. Amanyo wadde ngeriyo kasuka omukono kati amanyo gange gabadde mazungu nga basibi gabadde abiri naye sirina bulunyi nnyo jasindira okuba bagasibisa seminti kati ngenda kuddayo baddemu bagasibe ate nga wangudde kati besibiraba oyingidde obukulembeze naye katisobola kuyita supu final oyingidde obukulembeze bwena ekisobo ero si wano chairman kati adeyo mba nina hajati wa neno munebalizeko hajati yanondawo nga mwenali munkuza ekisekererwa nga baseka nga banda babulabi nga abamu banenyinyala hajati naganedda mulundi guno naye ampadde akabadi kamu sendowooza akamu kumumpangusa engana nobati wesenyiwe okwegatta okumala ennaku 18 ezaali zibulayo era mbadde seegatta mbadde nsiibwa mbadde ekisibo kyendimu kyakwegatta era ssebo yewiiko lowooza bagabadde magezi gena maanyi gapadde akasente asase nga n'emikwano gyagiyita gimpe kasente Chairman wanji omulonzi wange omulungi ogenda kuggwa n'enkoona enywe kasita n'akuguza ettaka ly'empe bageze bayita abantu abatali baamu babasomye babajjeeri baleeta abantu batamanyidwa abaawano ku kyalo tebabasoma bona bajjudde bali eri kati balese gaago n'amagye bagambye amagye bagakkiriza mu kulonda tebaliimu kati ani gwe balangiridde ate twalonze tugenda kulonda
bagenda kuyika muyizi. Banaye kalulu bwe kati bwe kali akalulu bwe kati bwe kati Katambudde. owa NRM layini nga yewetamu eyo ye layini yowa NRM layini yowa NRM bannange ndoza mugirengera Nakamiro zoni layini Junior layini yewetamu ekifo batadde watono gavumenti eyongereyo ekifo abantu tufune we balaga bannange eyo layini bwetyo bweri kakati owaffe owa Nuupu mugera tandika owa Nuupu yoyo Basabo ne bannyabo oyo ekyamaani Kisembo owa Wamala layini ye n'ababala erabika ekyabalemye kiikyo yiiyo yeeyo layini eya kyamaani Kisembo owa NRM yiiyo
twawangudde dda yoyo musajja waffe wekiri oyiraba ekigenda mu maaso gwe laba gwe ekiri mu katoogo oyo tebamusobola yabalemerera maama abamwesibyeko badde n'abantu bana wenjogerera tuli Makindye ng'akalulu kaguddemu nabe owa NRM akawuuse buva ne baagala okumulemesa Ajati Adija Namyalo n'asitukiramu nga tagenda kuganya muntu yenna kubba kalulu ka muntu. Tuli Makindye nga bw'olaba embeera eno akalulu katabusako obwa chairman amagye gonna gaweddeyo okakasa nti embeera egenda mu nteeko lwaki mubba akalulu ka NRM. Ajati Namyalo azambalidde ku mugongo